Okay. Ensonga ez'okuba nti polisi oba Harima n'amakulu abadde nga yogera ku kitebe kya polisi ne bagamba nti bapromota mulina okuyita mu kibiina ekimu ekya bapromota nga mugenda okusaba olukusa polisi. Ensonga eyo ogyogerako ki? Abakulu ba NPA be babaze ekiwandiiko ekyo kyemwala byalima asoma kiri evident enough nti ebigambo byabadde bisomebwa si bya polisi era kyova olaba omukulu enanga si yabisomye. Okay, era polisi mwe bali kubeera basajja bantu bagezi kubanga ekyo mwe mwakirengereddewo you didn't want own ekitabakwatako well bakubawe ekyabaddeyo ffe twabitegedde basabye partnership bakolagane ne polisi which is okay. Okay, nawe osobola okusaba polisi okukwatagana nayo nga partner okubaako bw'ogiyamba mu mirimu egimu. Okay, naye ekikyamu oba kyebakola kwe kulowoozesa abantu nti polisi yabakkiriza yabawadde olukusa okuba nga bye bavunaanyizibwa kutegeka ebidongo byonna mu Uganda. Kisi we kiri era bavudde basagambiza yonko eba yabuferefere bayabuyaayi bayabu mutegeera bulungi toyina bwoyinza kuvaayo gwe ne weetuuma kye batakutuumye. Okay, bo bawandise ekiwandiiko era mwagenza okulaba nga kisoma Secretary General wa NPA Balamu Baluganda CPR wa polisi bagenda ne basaba polisi okubakkiriza okukwatagana nayo okulungamya omulimu naddala ku security wise. Naye gaba ababe bennyini abagamba nti ate bali mu kutereeza mulimu ate basinga okuba disorganized. Juzi Balamu yavayo nagamba buli promoter ina okuba ne office eya NPA eri luddawa goli musasi wa amaanyi mbulira office ya NPA wali ogenze n'obasaka amawulire nola nti ne office ya NPA nabo manyi nti office za TV ya mweziri wano office za radio eno ziri wano omanyi ziri luddawa waliwo zirabyeko mbuuza gwe munamawulire zirabangako munaayisebo kiraba kati gwe ate ogamba abantu nti atalina promoter atalina office simayanga bitinga ne association mwe gye muyita association teyina offices bota bali disorganized gwe tunuulira olabe bapromota benyini buli omu alina issues ze. Abitex yakava wano mu issues muwadde muziraba segera bulungi olowooza kati wabanga yali mugezi nnyo kulaki yafuna bwongo mu kusooka gamba nti abantu tebabakkiriza kufuluma wajja kubaawo stampede singa yali ategeere nnyo ofuna bulungi. Omuntu nga Bajjo avayo n'avuma buli muyimbi n'abatisa wansi n'abayita embizi n'abayita buli kimu ogambye nti gwate gwe okwasa obuyinza mbwagenda kutereeza indasi tikisoboka. Kati gwe tunuulira waliwo omulala gwe batambula naye Jemba juzi wano yakakuya amasasi ekapeeka yagenda n'alanga abayimbi nga talina gwawaddeko sente wadde n'ogwo tewali muyimbi yalabika balanga n'abayimbi ne babatimba posters nga tebalina gwe bakoze naye appointment oba program. Amasasi ne gavuga kati ate abantu be bamu bakugamba mubbo polisi bagala kutereeza mulimu. Nze no message yange eri very clear. Bapromota bannanga basinga musirise bapromota nno bangi si nze nzekka abanyigirizibwa naye lwakuba abamu bavaayo ne beesirikira bangi bategesi b'ebivulu n'abayimbi abamu muli bategesi ekyokubanga oli muyimbi tekikulemesa kuba mutegesi. Abayimbi nga David Lutalo alina shows ezimu zeyetegeka oba nfuna bulungi. Abayimbi abamu nga David Lutalo beetegekera shows. Abayimbi abamu nga Bebe Kulu yeetegekera ne concerts ze oba nfuna bulungi. Kati Bebe Kulu musirise mwe mulabanga ebyo abapromota batagetinga mwe bayimbi bayidawo because at the end of the day bo bateekawo enkola mbu promoter okutwala omuyimbi nga Chameleon oba Palase Kagadi alina kufuna approval oba clearance okuva mu NPA ekibiina kyabwe. Segeza bagenda kuteekawo block nga tukirizibwa kutegeka muyimbi nga gukutegeka omuyimbi omutwala ekyannamukaga bamalako approval ikolo ekigeza bwe banaagana togenda kutegeka muyimbi omuyimbi tagenda kufuna sente ofuna bulungi. So ebintu bye byakwenoonyeza byawo balina ddiru gye bagwako yakufuna busente obusente bwe batuyanyiza kati mbulire nti bagenze Gulu simanyanga kugula buwunga bulijjo mwali mulinda kyokugula obuwunga nga jeno tannagenda Karamoja ate balemalinammwe gye mulina okubeera nti babayisemu akanaana nabo bennyininyini bagenze tewali alina appointment. Okimanyi nti bagenze Moroto nga tebalina appointment. Abasajja abakulu ku myaka gye mulina mukyali bakyetwala mukyasitominga busitominzi tugoyobo gwe tunasabira wano appointment gye najja kutulaba Fatumanyi kale muswadde nnyo mukozi baswazi. Otherwise industry eno si yammwe mwekka. Industry eno ina stakeholders abaaliwo abagenda okubaawo n'abalijja nga temukyaliwo. So ebasinga amaanyi n'okulowooza mu muti mmwe mulina okusalawo. So basically no,